Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange, ekibuuzo muganda waffe kyabuuzizza omuntu singa asiramuka naye n'atakyusa linnya lye, ekyo tekigaana muntu kubeera musiraamu. Ekitufuula abasiraamu si mannya y'ensonga lwaki ojja kusanga abantu bangi nnyo nga balina amannya ge tuyita ag'ekisiraamu naye nga amannya ago ate abagayina bo si basiraamu. Ekitufuula abasiraamu kubeera kwatula omutima gwo. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti nno omuntu agenda okusinga okugasibwa n'okusaasirwa kwe. Abi Hurayra atunyumiza Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba as'adu nnasi bi shafaa'ati yawma al-qiyama man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi wa fi riwaya naga nti sadiqan min qalbihi. Omuntu agenda okusinga okugasibwa mu kuwolereza kwa Nabbi sallallahu alayhi wasallama yoyo ayogera ekigambo kya la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi ng'akyogera lwa kutongoza Allah, kitegeeza nti ng'asiramuse eryannama ddala ne wasigaza erinnya lyo bajjooni obaani wabula tuteekeddwa ate okukimanya nti ate tetuteekeddwa kwefaananyiriza bantu bali. Amannya gano ge tulina si mannya ga busiraamu wabula mannya ga kiwarabu, amannya agasisinkanibwawo obusiraamu engeri gye bwatukira mu buwarabu, amannya ge baalina abusiraamu bwasitukawo n'embeera zonna ze bwasisinkana n'abawarabu, ebbanga lye zaamala nga tezaawukana na busiraamu. Ekyokulabirako twakwata ekyambalo ky'ekkanzu, naye ekkanzu si kyambalo kya busiraamu, wabula kyali kyambalo ky'abawarabu. Ekyo kyetwagenda nakyo mu maaso olw'ensonga kyali tekikontana na busiraamu. Amannya twagenda n'amannya g'abawarabu olw'ensonga gaali tegakontana naki ne mu mannya ag'ekiwarabu waliwo amannya ge tutakkirizibwa kwetuuma. Ekyokulabirako Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatugaana okutuuma erinnya harubu. Harubu wano mu Uganda litegeeza lutalo. Lutalo ab'endiga balituuma. Kakati baddu ba Allah ab'ebitiibwa, ate ffe tuteekeddwa kutuuma linnya eryo kuba Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakigaana. Wabula ate Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bwe weefaananyiriza ekibinja obeera wa mucyo. Kati bw'obeera osazeewo okubeera nti osiramuka, kyandibadde kirungi n'erinnya lyo n'olikyusa n'ebyambalo byo n'obikyusa, bwenna neeyisaayo n'ebeera ng'ekyuka osobole okubeera nti oyingira mu ekyo ky'obeera okkiriza. Kale tuteekeddwa okimanya nti omuntu yenna bw'abeera ng'asiramuse, ojja kutunulira pulezidenti w'e Lebanon erinnya lye bamuyita Michael Sulaiman. Otunulira erinnya lya Michael Sulaiman weebuuza agwa mu ddiini ki? Nga tetutunuulidde ekyo asobola okubeera nga musiraamu. Bw'aba musiraamu yasigaza erya Michael, bw'aba si musiraamu alina erya Sulaiman, naye tekimugaana kubeera mu mbeera gy'akola ki, mu mbeera gy'alimu. Kale mu mbeera efaanaganako bw'etyo omuntu yenna bw'abeera ng'asiramuse n'asigaza erinnya lye tekimugaana kubeera nti asigala mu busiraamu. Wakadhalika n'okutayirirwa. Omuntu ayinza okusiramuka naye ate obulamu bwe nga tebumusobozesa kubeera nti atayirirwa. Abasawo bayinza okutuwa amagezi ne batugamba nti okusinziira ono obulamu bwe singa munaagezaako okubeera nti mumutayirira ayinza n'okufa. Ate omusaayi gw'omusiraamu gwa bbeeyi takkirizibwa kubeera nti attibwa. Kakati awo oyo tujja mumuleka aleme kutayirirwa asigale nga si mutayirire naye ng'ate musiraamu. Kale ebintu gamba nga kutayirirwa, kutuuma linnya, ebintu ebyo tebigaana muntu kubeera musiraamu. Wallahu ta'ala a'lam. Wabula nsaba basheekha abali kuno wabeera nga waliwo alina endowooza eyawukanako n'eyange oba kyayongerako kyonna kyanirizibwa. Fabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.